tunamya nga tukiyitiramu nti omuntu ayinza okujja ekikeerezi ate nga yatuwa ssente n'asanga munda wajjudde. Tetubeewo nanteekateeka ey'okubaako obutebe tulaga nti ono bulipo obuti kubanga olwedde akasente kabe kajja kuba kajja tumanya nti waliwo obutebe nga babusasula dda nemubeerawo mu nteekateeka eyo. Entebe weeziri kankwanisokenya nokula ekyo entebe weeziri naye waliwo wetutuuka naffe omukolo ne gutusukka. Omukolo bwe gutuuka mu ssaawa 9:08 naffe guba gutusussa. So era bano nkibagambye nti at least mufube okulaba abantu bamwe bonna okwera ssaawa 8 nga bakoze eki nga batutuse. Waffe bwe tutandika wali okubavuuka tetugenda kumanya ani yaani. Era n'empapula ezo n'okugoberera tiketi okwo ku ssaawa 8 agenda okuba nga akikola naye ajja kuba ataali ku mirimu mirala. Kuba tukimanyi bulungi nnyo waliyo omuntu asobola okwefiiriza 3,000 n'agenda ku NASA n'akola akatiketi ako. Kyova olaba akatiketi ako waggulu tutaddeko ennamba za tiketi zetukuwadde oba weetegerezza. Kati buli muntu anajja n'akatiketi bajja kunoonya ennamba eno egwa erinnya lino liri kuno. Ennamba ya tiketi gyaleese egwira ddala mu tiketi zino eza gundi. Kati oli bw'anajja n'ennamba endala ey'okubiri nga tumanya nti ono yakoze eki yajingiridde. Kati twagala n'oyo tumwanguyiza omulimu abantu baffe. Kyova nze mbagambye nti abantu mbagambye emiryango gigulawo ssaawa mmeka? Ssaawa 2. Kati omuntu gwe bagambye essaawa 2 ne bw'aba mujega nnyo mu kukeerewa wallahi zigenda owera 6 aba atuuse. Gwe bagambye essaawa mmeka? Naye bwe munaabagamba ssaawa 7 bajja tuuka 10. Waliwo enteekateeka y'okusanyusibwamu n'abakedde ku kiiko omu abakwata obwo ye n'agamba bbiri zennyini bwe. Enteekateeka y'awakulu ennume kyemmanyi abaali bagibaddeko ndoza tebowa byokukola bibaawo bingi. Abantu bonna abasinga ssebo muno basanyusa bayimbi. Ono tokimanyi nti ono muyimbi. Kati oyinza okubuuza nti wanaabaawo okusanyusibwamu. Ekirala ekitabo kino asimanyi oba mwali mukirabyeko n'ekitabo kino abasinga balaba mu ngule naye ebisingamu n'ebimu ku bibadde bibuuzibwa wano n'ebisinga era muwakulu n'ebisinga muwakulu nnume nkakasa abakirina mukkiriza nti biri ebitabo 3 oluganda olw'ennyembe volume 1 volume 2 n'ekitabo ky'ebika byaffe ebitabo ebyo byonna weebiri. Ssegujja Peter osobola okunjulira nti ebibuuzo kisuula ebyabuuza ebyebika Kakomi Farouk osobola okunjulira ebitabo bino byombi obirina. Omukazi muzungu musobola okubyebuuza abalirira ekigula enkumbi nemwongera okugaziya emitwalo 810 ekyebika kya 8 naye nakyo kinene. ekyebika kya 8 naye kitabo kirungi kirimu ebifaananyi osoma ekintu nga bw'okirabako nga tolina kyeweekwasa. Era emu ku nsonga lwaki kiseerebwa bifaananyi bino abamanyi ebintu bya printing omuntu ekifaananyi akibala ssente oba kirina amakulu oba tekirina makulu yatunulira kifaananyi kirina kala nakukyadinga. So ekitabo kino bakikolera emitwalo 6.5 kyekikitunza emitwalo egyo. Mulimu ebyafaayo ebyobuwangwa ennono engero ebisoko ebikokko byebabadde bababuuza wano ne mutagala byonna byonna mu lulimi. Musobola okwefunira ebitabo bino nemwongera okugaziya okumanya si kuvunkana kokka. Osobola okifuna ku kibanja nkola kati abantu abamu balyaza amaanyi tebeesigika. N'abaana omwana bw'omulaga ekisinja n'akirabako bwe kifaanana kiba kimwanguyira okutegeera ky'oyogerako. Ffe twafuna mukisa ebimu twasoma bisome nga tomanyi nabwe kifaanana naye wano osobola okulaba ekintu ekyogerwako. Ebibuuzo Ssaalongo byabadde ababuuza mpaka bonna agali mu kigambo
okuwemba okukola ki okunaga okukola ki ebisookera ddala musobole okwongera okugaziya okumanya ate nemusomesa n'abalala. Ekikulu kyalina kulumisa luli mu Uganda ese kutunda butunzi nti wabula nammwe musomese abo abannammwe abalala. Webiba biwandiikibwa tubawa n'omukisa ekyokugamba njagala ekifaananyi kyange kirabikiremu nkakasa omukiise lwanudde oluli osobola okujja netukola enteekateeka ekifaananyi kyo netukiteeka mu kitabo kino abaana bo n'abazzukulu ne bamanya. Waliwo enteekateeka za mirundi ebiri, waliwo enteekateeka eno ey'okuwagira nekiteekawo ebyafaayo byo nga bano nembalaba ate ate waliwo enteekateeka ey'okuba nti ogenda kulabikira mu kitabo mu nnimi okugira kubasamba ngalo okuterawo ekifaananyi abasobola nga beeyambisa engalo empaawo byonna mwebiri ate nga kisala mu mpaka zonna kiwakula ennume yekka n'entanda n'ejjala kuba abantu ababuuza mu mpaka ezo nabo beefunira dde ebitabo byo. Saalonga ekibuzo kyange ekisembayo saafunye mukisa oba tonyonyola ebyokuwangula ebirabo. Ebirabo ebyaffe tetubitottola kubanga wano tewali azze kuwangula birabo birala, naye kirungi waliwo ekimanyi azze okuwangula mwenna awangula ki kyapa kya ttaka. Naye kyetubakakasa era nga bulijjo buli ali mu mpaka zino okusinziira ku mutendera buli omu afuna ebirabo si wewa ebisigo wakwata ekyokulira tewafuna kirabo kasozi wakwata kyakumekakozi ekyomusanvu tewafuna kirabo. So buli muntu afuna ekirabo naye olw'okuba ekyabayingiza mu mpaka muno kuwangula ttaka ekyo kyemuba mufokasingako. yakwata kyamusanvu kasozi omwaka oguwedde. Enkola eyo yaliwo ku mwaka ogwasooka naye tuzze tuyiga ebintu bingi. Omanyi puroguramu yaffe terina ssente. Puroguramu ezimu ze mulimu zina bajeti $500,000, $300,000 naye ffe puroguramu yaffe terina na bajeti. Kakati omwaka oguwedde nagezaako nnyo nenwana nenteekateeka olugendo bano bakayino bakimanyi naye namaliriza nkozi mu lunabugu kye tuyita loss. Kati netugamba amakulu g'okulambula ettaka gali ki mu mpaka zino kati omuvunkanya okusemererwa ate ng'olukiiko oluteesi lusigala mu kabiga. N'omundi ogwasooka Saalongo ojjukira baateekateeka omukolo niira batono abajja. Ono ababuulire nakozesa mmotoka yange nemmotoka ya station. Lwaki nga tetuyina ssente naye ate era kyanyingiramu ng'ate enteekateeka yaffe yali nti tupangise ka kosita nga twagala na kugenda tusiibe eyo tuteeketeekeyo n'ebyokulya. Kati ekibuzo ky'obuuzizza tetugenda kulambula ttaka kubanga financially olukiiko terulina ssente. Naye bwe nabadde ntandika kayondo kyatakkoneddeko nabakakasizza kubanga abavunkanya purobulemu yaabwe weba nti kwe kuwangula ettaka nga liri $3 million nga negye liri tewatuukika. Oluusi ettaka nga teriyina kkubo naye kyenjagala obbakakasa nti ettaka ffe lyetugaba bw'oba olitunda opapa basobodde kuwa $12,000 oli kuwaasiwaasi naye bw'ogumiikiriza n'ofuna n'ebiwandiiko sobola odifuna $2,000,000 sobola odifuna $16,000. Ekyo kyenyinza okugamba ekyo kyo tekikyuka. Ekirungi omujulizi waali kayondo yalifunako wali nga Saalongo nja kusaba nesaba kanyawe omwaka oguwedde tujje n'ebyapa ebyo batuwe ekifaananyi n'owokusabika ekyo kikulu nnyo ate otukoze abankubira paketo yankubira naye
anti bayitawo omuntu bw'ova mu mpaka kasitova oba kasobaniko n'ekintu kyonna ky'oyagala ne kigaana bakazi bambi bw'ovaamu bano abakuwangudde baba bababbidde kati era gundi kakomi akijjeeyo bulungi weebale nnyo so ife ebirabo ebyaffe biyinza okuba nga bitini naye nga bwe tubikugambye bwe bikola ki bwe bibeera kati kitukoze bulungi saabavunkanya yennyini yakireese buli omu agenda kujja n'ekyapa kye ate nobo bano bamaliriza ettaka lye bafunye lirinaanaganye poloti zombi zirinaanaganye tibajja kujja n'ebyapa namwe mubirabeko sinamanya kubanga olanga tojja kulinaanayo kubambadde enjogerezeganyaamuko ne mwami Kirabo alabika ettaka ligenda kuba walala naye nga ye ettaka lye liri mu kaŋŋambe ntya mu bulemeezi naye ate bulemeezi atasukkawo obulenzi atasukka ssemoto eribeera weeriti so kyekyo waliwo ekibuzo ekirala